nga oyina amaanyi go wegali Suuna alina amaanyi ge wegali amaanyi go galiwa nze mu byonna nze n'abampuliriza kale ne benkola nabo badiiringa n'omuntu ali mu kukola ebintu bye yeetegekera right from childhood. Erebula enyumba kalina gutereko jowana bambi erinnya lyo tero bulungi oluvanyuma lwalutambula bwe luti bireke omanyi buli lwoyimba ogenda bugolobi yinza okuzoganya okufuna omulimu ku radio Equator nagendangayo naye nga newotuukirawo ku main entrance nga waliwo ekipande kuliko no vacancies here tewali mirimo wano. Okimanyi nti ku Equator waliyo demo yange kisoboka waliyo demo yange bayinza okubanga ebimu ku bisiddibi basuulasuula kireka bajja kwita byaddala erina koma mu yero kati gwalo n'olyoka wamba olubalama waliwo oluyimba lwakazibe kapo either kyerondera oba balungi wa bitundu one of the two songs nendooza kyerondera oyo kati Suuna yali alwagala nga alulidde lwazze lupya ng'aleeta alulina kati ate nze ngezo zonna mba nazo kati najja n'asaba Siddi gwe lwali ku Sesekona n'enjimuwa netutandikirawo kubanga twogerayogeraawo temulina basimu simu Suuna oyo yalina essimu Suuna yalina akasimu ka Nokia nga kaakawana akatooki ke ka 3310 si kyakajjuhira linnya naye yalina akasimu kati kuno ku screen nga kuliko ekigambo Mr. Suuna Oliwo omulabi alika kugamba Mr. Suuna omubuuzanga nti owange akasimu ko akamu ku busimu bwasooka okubeera nako nga wakava ku siteera kaliko ekigambo kiku screen kaliko ekigambo Mr. Suuna olwo yewaddirya Mr. kati nga yino yakiwandiikako ndowooza kakati